Eno ye alipota embera y'obudde omwanjuzi Agnes Nalukwago. Mu biseera eby'okumakya omusana gwasenga gukubakubamu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi so nga teweziweredde mu ssaawa ez'omutuntu enkuba etonye mu bitundu nga Kampala wamu ne Mukono. Kino kiviiridde ku mugongo gw'obuzito obw'empewo ogusimbye ku lukalu era nga gunyigiriza omukubo gw'enkuba okudda mu bugwanjuba bwa Ssemazinga Africa era nga ne kinuna mpewo kikyasimbye ku guyanja Buyindi nga kinuna empewo ezandibadde zikunta nga zidda mu ggwanga lyaffe. Olwo nno enkya ku makya tusuubira ebitundu by'eggwanga ebisinga obungi omusana okwaka nga egukubakubamu ng'oggyeko ebitundu ebyo eby'omwaluwa ssaako n'ebitundu ebyo ebiri ku mbalama z'ennyanja na Lubaale. Olw'eggulo tusuubira embeera eno okukyuka era nga ebitundu by'eggwanga ebisinga obungi tubisuubira okufuna olunywankoko era nga ebbugu mu Kabaale tubisuubira ddala okutuuka ku Celsius 24 so nga ate eyo mu Kokido tulisuubira okutuukira ddala ku Celsius 30. Olwo nno ku mbalama z'ennyanja na Lubaale tusuubira omusana okwaka nga egukubakubamu era nga ebbugumu lijja kutuukira ddala ku Celsius 27. Ebibuga ebya Bunaayira ekibuga nga Lagos, London ne Addis Ababa tubisuubira okufuna namutiko enkuba nga alimu n'okubwatuka okw'eggulu. Olwo nno mu Arusha ebbugumu lijja kutuukira ddala ku Celsius 26 so nga ate mu Johannesburg tubisuubira okutuukira ddala ku Celsius 22. Ebyo byensobedde okufunirayo siganga ikumira ku UBC sula bulungi.